Nkulamusizza Robert. Kale mukama wange sebo. Yenze Kadima namayanja ne Kabogoza tuli ku BT FM ekintabuli ky'omuziki ono wagambe tukubire buzibu ki oba ssanyu ki? Mukama wange era si ssanyu naye buzibu. Walabaddewo omukyala gwe mmadde tweyagala nga ffenna tweyagala. Ebbanga ddene. Okay. Omukyala bamuyita Madam Juliet. Kiki? Naye ng'obimanyi ekikulu. Twamu muyombayombamuuko ne mutakanya bino na bino. Twayombayombamuuko awo. Tukanyizaamuuko kyeyakola n'avaawo n'agenda. Kiki wamukuba wakola ki? Saamukuba wajjukira saamukuba just twalibwa butakanya bwokka. Atambula n'agenda naye kama nga nkulakisa bukyagenda obulamu bwange busigala si bwe bumu bukyagenda. Obulamu bukyuse. Kiki? Mbeera awo siana kulya mmere yali afuuse obulamu bwange balida nga afuuse kitundu ku bulamu bwange. Waba taliiwo mpulira kati bali nawe taliiwo naye kati mpulira ng'ensi entamye. Nsi tekutama. Nambye kamba kubireko. Mukulu. Ku ddoboozi lyammwe. Nsi tekutama. Yene namba gye ndabako Juliet. Yes sir. Oyagala twogereko naye. Yes sir. Ogambe tiwamukuba. Yes sir. Anti omanyi tuba twagala okutegeera ekintu nga tunaalumba omuntu nga twogera naye. Naye mukulu muno omukulu mukwatanga bulungi ne mukwatagana. Mukama wange naawe obimanyi ebyekikulu naawe. Mubaamu kale obutakanya naye era obanga temukanyiza temulwana kati saamu kuba jasi bali butakanya bokka. Naye kyaleka yanyiga nnyo n'agamba mbadde mulimba biki. Tomuyinaamu baana. Abaana mbadde sinabafuna omutima wange baana sebo. Tonnaba mufunamu. Laavu ekyali ntototo. Mukama wange naawe obimanyi. Odda munno muzanyisa kasito tegedde obulamu bwe buli. Yesero mukama wange. Kale katuuka tulabe. Kale sero. Hello. Madam Juliet. Nkulamusizza. Wanji? Obulamu buli butya? Obulamu si bubi ono. Bampita Kadima na Mayanja ne Kabogoza tuli ku BT FM ekintabuli ky'omuziki wano. Eso. Nga kyetubadde twagala waliwo omwami bamuyita Robert. Eso. Robert yatukubiddeko n'agamba twogereko naawe nti oli mukyala we naye wano bakati wagenda. Atuuse ne ku radio. Ye yazze ayogeremu naffe twogeremukko naawe tulabe mukwano. Kati ng'agamba mbuki. Nanti ye agambye nti wagenda bugenzi ate nga obulamu bwe bwali butambulira ku ggwe wotali ali bubi. Beyakola abyerabidde. Wanji? Beyakola abyerabidde. Yakola ki? Bimubuuza abimanyi. Ng'atugambye nti mwafuna mbufunyi butakkaanya n'ogenda. Gwe mubuuze ki kye yakola era mirundi emeka. Robert. Wanyisewo. Wakola ki era mirundi emeka? Wange sina kinakola jasi bali butakkaanya yombayombamu katono naawo ye n'anyinga n'agamba kagende. Yali sebo Robert. Wanyinaba. Kwagamba nze nakufaananira akagoma. Ate mukwano nakola ki mukwano? Wandabanga kagoma nga tulaba nakyokola onkuba ndi mwana wa nnyoko. Yadda naye kaakukubako naawe lwaki ompayiza mukwano? Ndi musiro kati genda ewa birungi akufumbire. Banaye nakugamba nagamba birungi omulaba byo birungi ali mukono gwange wadde nnyo nga tuvudde naye birungi saamwagalako. Nakugamba ekintu ekyo twamwagala ate night. Wange? Ate night. Kati naye nakugamba abantu babiri nakugamba bonna babiri nakugamba night n'ebirungi abantu abo tukuze nabo ffenna sibaagalangako yadde. Kati genda nti bakufumbire kubanga be walabanga ng'abantu nze olukugambako n'okuba n'ovuma kambeere wa kitange. Ati wampaayiza mpayiza Mama Julie. Sebo. Mukwano yatugambye takkuba. Kugamba muwayiriza. Anti ulira omenga sikyalya nja kufya mu nju njja kuza mu nyumba enjala sikyalya. Mbonda bankulabikiranga matooke kawunga mukyere. Naye sikyalya. Nagulanga emmere nenkulabirira nenkola ki nenga okola bwakumanyira nakuyingiza bakazi kati essaawa eno nkaabirira ndi matooke ndi kawunga. Nikimanyi nyumba wali wazimba era nga bukimonsuza naye naawe omanyi nga nkugambye bambi komawo olabwange genda ewa naiti akufumbire. Naawe bebi tombe bisa nakoowa.
ogenda ko mawodi kuba kati mpire kusooka ngale numa embeyo nkuwa tumanyira tumbuuza ndeka neerowooze ajeeko why kwantero ajeeko nawe tumanyi olengedde mumanyimu kagambye bwaki agenda kudda mpulira agambye erowoozi agenda kudda bannange era mwebale nnyo mukulu kalima webale nnyo niyanza mukama wange gw'omanyi omuntu wo mumanyi nati mbadde naye ebbanga mumanyi kagambye mukakontera kerowooze iyo omuntu omugambye tolyanga mpuliranga gwe yeegaaya mukama waffe tulya buli njasi bubadde bwange bakumukomyawo omuntu wange buno bwo by'omugambye obubadde bwange mukama wange sebo naye nga tulya eddala emmere munange bakati naawo ntemesa emputa yange ensiike kugira mpolampola era kati ndekatawo okulya oli kumpuuta mpuuta kiwe nambadde ntemesezza sebo tweyanzizza kale tusukka kuwano ndoza olunaku olwaleero namayanja omusajja omuwulidde atumaze n'atugamba ate nti omukyala omwami abadde ku kiro ya mpuuta nga yeeriira egamba nga tayagala nakumanya bigenda mu maaso ate agambye mukazi we nti munnange enkumi singa sikyalya sikyanywa nange nedda ekintu kiri bwe kitira kuba abantu bo tebamanyi nti omuntu oba onoomumatiza olina okwogera ebisukkulumye naye kati newobanga olya newobanga onywa ebisukkulumye akabuuza kugwe kwosekewo mbadde nakola kiboba ggwe tosekereranga muno kale tulabagana ndoza olunaku lugabera lwanca inshallah mukama nga tuwadde ku bulamu yinza buli tebikoza kadima namayanja Priscilla nange anko kabosano nakabululu from Luwero masiki musule bulungi nange gyendinde bulungi amanya gange mpite baluko ya maya badde nsaba kunyambako yena omuntu asobola okupositingako kwoyo omuwala ngeyabula yamalako obulungi contract nange twajja 219 contract twagimalako 221 mu mwezi ogwokusatu n'agumiikiriza n'akola ekisiibo kati mugw'omukaaga awo nga gutandika ne bamugamba nti n'abagamba njagala kuddayo waka ne bamugamba nti ogenda kuddayo lwakyalumu ne bamugamba nti weetegeeka ogenda kati nangamba naye ngenda naye sikola kisinalaba tiketi bangambye nti ngenda neyeetegeka n'apakinga bulungi ebintu bye ne bamutwala okuva olwo siddangamu muwuliza ne wakati baddangamu kumuwuliza tebaddangamu kumuwuliza kera tetumanyi gyali kampani egamba nti naye munoonyezaako ebuliddwa oba etulimba tugezezaako ku ofiisi yeeno bo bagamba munoomwana tebamanyi gyali bakubiddeko bosi we gye yali bosi we agamba nti omwana yatuluka muju bamuyita Farida Grace yali tayagala kutuluka era ekyo ekintu takirina ne mu bwongo ng'ayagala kudda waka kyowulira n'agumiikiriza n'amalako kontrakiti ye kati oba bamusuulawa naffe tetumanyi mbadde nsaba directa mumunangirireko mulangeko bambi munoonyezeeko mbegayiridde bamukwano bamuyita Farida Grace yagira mu Doxa Connection byebyo ebifaananyi bye tumunoonya atubuze tubegayiridde nnyo bamukwano nange munangireko asobola okgenda ku TikTok ankolereyo ka vidiyo ng'amulanga tumulange mu ntaasa directa mwenna abambi